جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام warunji bagarmana warlaba watukumira muna wande muna utindo singa bademan shitimata wali murwa ndati alhamdulillah. Yes, twagenda mumale netuli masha Allah taala sabutiba Allah atubulungi Allah balinda batusimira Allah bawembeera byonna bimukola mwebali kwagala Salamu TV above all mwebali kwagala program olutindo mwebali kubeera nnyo ensonga zonna ez'olutindo sabutiba Allah subhanahu wa ta'ala mmwe abongera okubanga abawa obulungi bwonna ate abakonektinga wakati wammwe naye kati wammwe ne Makka wena ogendeke Makka ne Madina Allah ayinjiwaze abantu abalungi gyemuli abagirewo abantu abatali balungi gyemuli abaane babeere balungi family members babeere balungi abantu bamwagana bonna babeera balungi saba wakitiibwa Allah alongooze emitima gyabwe Allahumma amin. Tawakkaltu Travels gyetuli nga bulijjo era nga wagambye muganda wange Alhaji Ibrahim Ali Boxer nti Tawakkaltu Travels tuli kumagoba gate awo nyini kule buyo muzikiti tuwangalya level 2 era agala okugenda e Makka mu hijja esaawa inshallah tuteekateeka tumideko nyanja ti asha balunywa Allah okusaasira bulungi eti asha balunywa n'abambejja balungi ekitindala awo na bonna ttiimu yonna sabu kitibwa Allah okusaasira jazakumullahu khayra. Agende Makka mu hijja agende Makka mu umra Ramadhan umra December umra Tawakkaltu Travels betuli ne teekateeka za umra esigadde tugaba visa nga gavumenti ya Saudi Arabia nga bategeeza nti yasiima nga nti amwe bali kutambuza abantu bulungi kati ate mubeere nga nammwe mugaba visa mu ggwanga lyammwe Uganda. Agala visa yonna ya umra agala visa yonna aye mutakigambale okuba mu mazo gifuna okuva mu Tawakkaltu Travels jazakumullahu khaira. Tuliringa direct li gavumenti ya Saudi Arabia direct li gavumenti ya Saudi Arabia abasiima ne batukwasa omulimu ogwo n'okutuwa bagamba nti visa uzisale era mubeere nga muzuwa bannayuganda okwongera okubanga tewanguyiriza bannayuganda emirimu ogwo jazakumullahu khaira. Saba Allah batubeera obulungi. Tuli mwezi gwa Rabbil Awwal mwezi gwa Rabi'il Anwar mwezi gwajjudde buvaamu ensibuko y'ebitangaala y'ekitangaala bonna bwakayakana. Omwezi ogwo mulimu ebintu ebyewuunyisa nti omusajja faaja omusajja akyasinza okuba aduuyi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga fiihi unzila as-sura nga n'essura yakkibwamu yakkira ku ye essura yakola ki right alayhi unzila as-sura ye kennyini essura yamukkako nga Allah agissa lwa nsonga olw'okuba ye naye ate Allah subhanahu wa ta'ala amussaako okusaasira mu mwezi guno. Mwezi gujjudde mu rahmat Allahu akbar. Bukyate oyo atalina buzibu ng'oyo yayina ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngamba ono baita tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahabi wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Omwezi ogwo right Allah mwezi ogwo mwali instant omwezi ogwo okitiibwa Allah yakyusa Allahu akbar walillahi alhamd. Embeera obulamu bwo mu muliro bwa mande ate tukamuona omwezi kujja bagira ne buli lwa mande Mungu subhanahu wa ta'ala akyusa obulamu bwe omuliro n'amulabisaako mu mbeera ennungi kujjudde okusaasira kuzaalibwa ku Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa nga kyakusaasira biki byotamanyi ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njawulo kinangizo ki kiki ekimwawula ku bantu abasigadde. Tuline mukadde waffe Sheikh wammwe mutabani wammwe seeka w'ekitambaala waali yatuuse dda Sheikh Ashraf Matovu bazannya nengo nga bagiyita emmondo. Seeka Ashraf babuuzeeko. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله فهو الذي تم معناه وصورته اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم اللهم صل وسلم وبارك فهو الذي تم معناه وصورته اللهم صل وسلم وبارك ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم اللهم صل وسلم وبارك مولاي صل وسلم دائما أبدا يا الله على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه مولاي صل وسلم دائما دهرا على سيدنا محمد وأهل البيت كلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خصنا بمحمد وأنقذنا به من ظلمات ودياج الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم omulungi gutambula naawe mu programu yaffe eno y'olutindo yonna gy'osinziire okubanga otulaba enkya olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twogedde ebigambo Sheikh Mayambala endaba Haji Muhsin nga yagala kuva ku kamera eryajje wano asalire Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo mukwano gwa Nabbi gwamusukka eso na alhamdulillah Allah tumubaza Allah tabaraka wa taala yatufuula binkizo nga tutadde mu bagoberezi mu kibinja mu bantu b'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumusaba Allah ateeke okusaasira kwe n'okusiima kwe n'emirembe gyonna eri mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omutwe ogwo gwowandiise wansi awo Sheikh Mayambala gwenjagadde kusomerako bayiti ezibbiri. فمبلغ العلم فيه أنه بشر fe actually fe wetukomo okutegeera ku nabbi oyo fihi ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu basharu nti yali muntu fe tukomo okutegeera wa annahu khairu khalqi llahi kullihim neto tukitegeera tukitegeera obaga tukakasandi wanjawulo naye kyemumanya nti wakati mukuba nti muntu nga mmwe mubeeko nekyemuteerabira nti ddala oyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqi llahi kullihim teri Allah kyonna kyemusinga bulungi eri Allah. Yasinga okuba ow'ekitiibwa, yasinga okuba ow'ebbeeyi, yasinga okuba ow'akabi Allah subhanahu wa ta'ala. fahuwa alladhi تم معناه وصورته هو الذي تم معناه وصورته الله تبارك وتعالى يويو النبي gweyajjuza amakulu ge gonna nabbi yali mujjuvu sallallahu alaihi wasallam wa suratuhu n'ekifaananyi ky'omubaka wa Allah ali mujjuvu. byonna yabimuwa Allah yabimuwa nga talina kamogo. thumma astafaahu habiban bari'un nasami ate n'ekitakomoko Allah n'amulonda thumma astafaahu habiban Allah n'amulonda nga mukwano gwe ebituufu mu mukwano gwa Mungu Allah tabaraka wa taala n'amulonda nga mukwano gwe yali mukwano gwe Ibrahimu Khalilu Khalilu wa amma ar-rasulu habibullah wantegerekisa. Idhan abiyati zino zijjayo omulamu ogwo nga bw'oguwandiisaawo okulaga abantu bano bongera okutegeera nabbi waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naddala nga tuli mu kufundikira omwezi guno gwa Rabiul Anwar. Si gwe mwezi gwokka mwetwogerera ku nabbi naye ate mu guno omwezi tujanjawaza nnyo kisinga okunuma eseba abaana baffe olwaleero bategeera nnyo emyaka 3 okudda wansi bategeera nnyo abazannyi b'omupiira n'okubaagala ennyo movie star abo ba artist ab'omutawaana abazannyi ba firimu abayimbi n'abasigadde abana balina birive whatever
show nga ulaba Jamie Kardashian astaghfirullah Kardashian bagala nnyo ba Kardashian modro we batyo okusinga bategera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lifestyle y'abaana baffe n'ekyuka. Oli ayambala empale ng'eka wansi ono n'alengera ku TV ani okwambala empale ki abere wakabi ono n'awumula amatu n'ennyindo nogi n'agamba nti nangamye obule n'awumula n'olulimi nabo bandika okukola ki ne basaako ttatu agamba kabonero akalaga nti tetuli ku nabbi tuli ku dunia abategereke ate nga kyonna kyeyatusinga sallallahu alaihi wasallam okututiisa ate nga beganzi sibatirira kuba nti mujja kukola shiriki mujja kuba basiraamu ntegeregese naye nabbi yagamba kyensinga okubatiisa kwe kubanga mulafubana mu dunia mutakabanira antatanafasa dunia wakiyita bakifunula kya mu Luganda muwakawankire dunia batutte nebamalamu competinga muki buli kimu kati saawa eno kwetuli omulembe bwe gufaanana abantu baava ku kizibu okusanga omwana wo genda omubuuza omwana w'omuntu yenna nti wama yegomba kubeera ngani wallahi mu 10 otafuna muntu agamba negomba kubeera nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ronaldo ne buli mmoja ga Ronaldo gundi bonna boogera mannya g'abayimbi bazannyi ba mipiira abakomedians mwe batambulira oluusi basiyazi n'ebifaanaganako tubakuza tubateemu ebyo naye ako kamugo sheekhe ffe ke tusiga mu baana baffe gwe weebuuza ekibuuzo ng'omuzadde atulaba ku TV olwaleero wali ofunye budde ki n'otuuza abaana b'ewaka n'obaako ky'obanyumiza ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo wali okifunyeeko ddala nze sheekhe banga linamala e Masiri wallahi neegomba obulamu bw'abantu abo eri abaana baabwe n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lubeerera bawangaaliza buli kye bakola kyonna bakitambuliza mu mbeera yakwagala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam osanga omwana n'akola ensobi tata namugamba nti ekyo Nabi sallallahu alaihi wasallam tajja kubeera naye bona aba okikoze yawma alqiyama nga kyamutiisiza nakyo مكوانو نقول وقال النبي أنا عاوزك تعمل كذا عشان تصاحب سن النبي في الجنة njagala okole bwoti ojja kubeera ne Nabi mu jjana nga muli bwe muti ekyo kikyagazisa abaana okitegedde sheekhe waliwo omusajja muyimbi bamuyita Mahil Zain yayimba akayimba sallu ala rasulillah habibil mustafa peace be upon the messenger, the chosen one. I'm trying to follow your way. Nga serving always is at his best. Aberenga na muchi. Mujena. Chinja kadde munji. Ebikola bebasomo. Baraka nabbi ne bamalayo n'abaana bato abakadde atambula ku kubo ayamba nabbi nga ali waka omuzannyo byayina enseko ziyina n'ebisigadde mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhan Sheikh Mayambala abantu baffe bazuukuke mu mbeera ennungi tuddeyo kale ffe tuyinza oba tulemereddwa naye abaana baffe tubategeke nga balina okwagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bifuba byabwe ntegerekese nakugamba omwezi guno gende Masiri oba buuza abali e Masiri bakubuulire osanga omusajja n'agenda agula switi najjuza booti y'emmotoka nadda ku kkubo ngaawo nga buli ayitawo nga halawatu nabi omwana n'akula kuba abaana batawo buli kyomuwa ayagala nnyo mayani akimuwadde era akimuwadde amwagala nnyo genda mu makanisa ano olwalira abaana buli agenda kusaba bamuwa switi naga Jesus akwagala Jesus akuwadde switi Jesus kitegedde omwana n'ava mu kereziya nga akimanyi Jesus amukola ki amwagala Yesu ayagala abato Sunday school babakuza abagazani Jesus Christ ntegeregese abaffe tubakuza tubatadde bali mu firimu Sheikh olwaleero osanga omusajja nga yava ewuwe waka nga alinayo mutabani we ali myaka 5 6 7 10 n'amuleka wagana tajja naye ku muziki najja asaala yekka kati omwana ono omukulizaamu ki nga ku TV gy'omulese kulaba buzannyo kati nakuliko busopo obuzanyazanya okitegedde
nze nebaza Allah omwana wange akajja kubanga nze si muntu wa TV niba mutuzaawo si TV temulya nnyo bwongo tazanya na game tebimulya nnyo ayagala nnyo okuzanya kuno okuzanya ne bato banne ebyagalira ddala naye bino okudda ku bintu ebyo obwongo bukolaawo n'abazanya game ziri n'abeera obwongo ne babeera nga baliyo olwaleero sheekh fe okkulanga n'olwaleero obwongo butaharraka omuntu omulaba asobola okulwala mu kibuga n'anoonya ekikumi abeerewo nti wakulanga mu mbeera ey'okutakabana n'ogenda n'olaba ng'oli alina emmotoka naawe n'ofuna omuti n'okwata obusaanikira bwabwo oba obudomola buno obumyufu otwabeera ebisapatu oba n'osalamu emipiira naawe n'okola emmotoka eyiyo obwongo bukule obwongo bukule olwaleero sheekhe abaana buli kimu bakibaletera kiwedde ekimotoka ng'ekyo yaleeta kiwedde yeevugire omupiira aleeta guwedde yeevugire asambe ntegeregese gwe omwana owuwo omulekeddewo gaapu ki okubanga obwongo bwabwe butaharraka kati sheekhe tuddeyo olwaleero abantu bajja mu mizikiti n'aleka omwana waka alabe TV n'atamuleeta ku muzikiti kulamba kifo kye masjidi awaffe awo endejje wetwakuliranga fe twakula muzikiti ng'omanyi nti wano wagisekamatte yasaalirawo ate ng'era buli swala abeerawo wano wamuwali mu ddumba ate ng'era buli swala abeerawo nekyo nina ekikola ng'alina ba Abdullah bin Abbas butereevu naye kinnuma olwaleero lwaki sheekhe njogedde kino kinnuma olwaleero kwe kuba nti mizikiti gyaffe olwaleero tegikyalimu n'abantu balina bifo tetubamanyi abantu ababeeranga mu mizikiti baliriddawa kale atukkiriza nti baafa abaana baabwe bo baliwa emizikiti gyafuuka gy'abatambuze kubanga ffeffe nnyini tetwakola mulimu oba tetukoze mulimu kuleeta abaana baffe kubalaga biki bifo byaffe emizikiti kati yensobi gye tukoze yeemu obutateeka abaana baffe obutabateekamu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bifuba obutasaamu kwagala nabbi kutegeera nabbi mwagala nayogera wano ekigambo sheekhe nenkugamba nti sayidina Jafar Sadiq radiyallahu anhu mu bigambo ebirungi yagamba min alaamati i'raadi llahi ani labdi an yaj'ala shughlahu fima la ya'ni akamu ku bubonero obulaga omuddu nti ne Katonda yamutta yamwesamba naye kubanga bivaako kwe kuba nga Mungu amutakabanya n'ebitamukwatako billahi alayka omuntu olwaleero abavubuka bonna bali myaka egyaffe n'egikako wansobe gyeyongerako waggulu katono genda omubuuze ani asinga osamba omupiira mu nsi namukubuulira nagaa nti asinga osamba omupiira mu nsi Messi afuna sente bweziti yazimba ennyumba etudde ku eka bweziti abazimba ennyumba ye bava Spain bajira ku special order babawa sente bweziti alina omukazi ali wadde waati omukazi we yamuwasa alina emyaka bwegiti kakati omukazi ali bwati ali mu mbeera bweti ali mmere eno engato gyayambala akaguwa keesibiwa akagula $200 n'omwana nti barakallahu fiku tubitegedde kakati kwebyo byonna byoyogedde ofuniramuwa nali ndaba juzi nga batusomesa obulamu bwa Cristiano engeri gyalyamu engeri lwaki akyali fit okufeedera nzuka saameka workout biki paka byalya paka obudde olunaku kuziba ninga nti ya rabbi naye ebyo Sheikh Muhammad tubiine waffe nabbi teyabisomesa sallallahu alaihi wasallam naye kati tubijja kuba Ronaldo buli ati wali obuzibu nti hajanna rasul nabbi twamukola ki twamusenguka ate nga Allah gwe yatuwa walakum fi rasulillahi uswatun hasana bwe muba mwagala okutambuza obulamu bwammwe nga bulungi mulina ekifaananyi ekyokulabirako nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tahaqqaqa bidhahiri rasuli fahuwa sunniyu abasunni baliriddawo olwaleero sallallahu alaihi wasallam idhan Sheikh Mayambala abatulaba bamanye nti programu ngeno teba yakwejalabya naye twezimba okuddamu okufuna omukwano eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naddala okuteeka mu baana baffe njagala okusembyayo kano Lumumba ndi mu mmotoka e Masiri ni mukwano wange Sheikh Hamid eyo topic egenda kujja mwine ekyokulabirako okuva ku nabbi Muhammad gitegeke oli kyakulabira nabbi kyakulabirako eri nabbi kyakulabirako gyoli oba nedda family yo
tukigenda kujje inshallah ndigenda kulaga butyo tulina okwagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma rasul sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar nabbi yali muntu singa omuntu wa bulijjo sallallahu alaihi wasallam wakati mukuba nti yali muntu naam naye singa gwe yazalibwa ngaffe nawadde nti era ne mu mbeera ze mulimu ebyenjawulo ebyalimu olakulika buli agamba nogamba nti yazaalibwa 12 mmeka nakulidde bakubuuza ekibuzo ku Voice of Africa naye kati ekikulu kya byonna yazaalibwa yakola ki ekikulu kya byonna yazaalibwa sallallahu alaihi wasallam oli waba awakanya okuzaalibwa kwabakola ki kati baga 12 yes yazaalibwa mwezi ki kati gutwala kyotwaje ekikulu yakola ki yazaalibwa sallallahu alaihi wasallam yes nabbi yazaalibwa sallallahu alaihi wasallam era nga gwe bwazaalibwa oba nga nze bwe nazaalibwa era nga omuntu omulala nawadde nti era mwalimu ebyenjawulo mu kuzaalibwa naam bw'amala okuzaalibwa sallallahu alaihi wasallam ne mu kkula kwe kwalimu ebyenjawulo ebitafaaniganako ngaffe tuweeyo ku bitono وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 7 من الشهور بفصاح النطق قواه اللهم صل وسلم وبارك عليه نبي صلى الله عليه وسلم يقول منكلا nga yanjawulo mu myezi kwawukanako naffe nga ffe tufaanagana ntegeregese faqama ala qadamayhi fi 3 nabbi yawe okuyimirira ku bigere aleme okutengerera ntegeregese yakikola alina emyezi emeka emyezi emeka nze mutani wange tanaba kutambula omuto Shakir Ustaz Shakir wa myezi ndowooza kati 6 n'ennaku ezigwamu naye abamulaba bagamba yanguye kubanga kati myezi egyo 6 ayavula bagamba abaana abasinga obungi bavulira ku myezi 7.8 naye owange wano ng'ayingira 6 5 ayingira yatandika okwavula niyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nebyokwavula tebabitubuulidde kuba Allah yamanya ayinza oba teyavula sallallahu alaihi wasallam naye qama ala qadamayhi fi 3 okwavula alabika yavula kubanga okwavula kulimu gunyebyo naye mungu inazo omugumya nga teyavudde oli nabbi wano gwatiro nga nti ku nabbi kisoboka faqama ala qadamayhi fi 3 yanywera ku magulu ge sallallahu alaihi wasallam nga takyagwa ku myezi emeka nayimirira wamasha fi 5 yatarajjal hano okutambula n'atambula sallallahu alaihi wasallam ng'ayina emyezi 5 sallallahu alaihi wasallam ate nabbi ne we yakula sallallahu alaihi wasallam okutambula kwe kwa njawulo tamshi fi ramli bighairi athar inna a'tainaka al-kawthar بفضلك ربي فاسمحنا من ذنب الأصغر والأكبر يمشي في الرمل بغير أثر okutambula kwa nabbi ne bwe yamala okukula kwasigala kwa njawulo yayitanga mu musenyu nga taleseewo yadde ekiraga nti alese mushe mu musenyu ogwo ng'alinnya mu musenyu ne gutalaga nti waliwo alinnyeewo okwawukanako naffe olwaleero olekawo footmark naam ate bwe yalinnyanga ku lwazi n'alaga nti ayiseewoko ku lwazi sallallahu alaihi wasallam wamasha fi 5 ffe ku lwazi tulekawo footmark tosobola olwazi jjinja lya kyuma Allah tulaga nti nabbi wanjawulo bwe yayitanga ku lwazi ng'ate alekawo yalaga nti ayiseeko wano ate gwe musenyu w'oyita n'olekawo obwofu ye nabbi yayitanga sallallahu alaihi wasallam nga talekaawo nabbi kisoboka kubanga ne makamu Ibrahim weri just footmark za Ibrahim zikyakola ki we kitajja oli nga kinene kikarubiriza mu bwongo I don't fight wamasha fi 5 kwetaano yatambulira natambula waqawiyat fi 9 mwenda nga ina myezi z'okutambula atambula bulungi n'emisinde buli kimu akitanya buli mwezi 9 sallallahu alaihi wasallam min ash-shuhuri bi fisahi an-nutqi qawa
Allah namuwa nga n'okwogera yatula bulungi nnyo tewaliwo nsonga yonna emulemesa sallallahu alaihi wasallam. وشق الملكان صدره الشريف وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرج منه علقا دمويا. نبي صلى الله عليه وسلم نموانا متو الوائز مزيكا معلومة مياك يبيني ملكة نجا سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام nemwaburuza nemukolako operation mu kifuba ngaliwa Halimatu Saadiya ntegeregeze nemujjamu wa akhraja minhu malaka za jabbiri wa shaqqal malakani malaka za jamega za jabbiri ne sayna jibril namwaburuza ekifuba mu operation namujjamu hadithi yarugana nti zajja malaka bbiri ngemweyina ekyombo mwali amaziga zamzam mtegeregese sayina jibril nakola operation yayiko nenansa amuyambako mumuweereza najjamu omutima gwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhraja minhu alaqan damawiya ekyo haddu shaitan namujjamu ekinyamanyama oba ekisaayisayi mtegeregese wa azala minhu hadda shaitani وبالثلج غسلا قام يوجدني نشيخ يا بيواندي دقيقة وأزال منه حظ الشيطان بما موابل زي كفوبا نمجم حظ الشيطان ومقابق الشيطان وننجل على الشيخ انت كبرونج نبتي يلينا مو mugabo gwa shaytani mutima gwe nti yayinamu ekibiribiri nga kirimu mugabo gwa shaytani ntegeregeze naye kye yamujjamu haddu shaytani amanyi batugamba yamujjamu haddu shaytanu min arrahma omugabo gwa shaytani mu kusaasira nabbi yayina sallallahu alaihi wasallam ntegeregeze singa Allah teyamujjamu haddu shaytani yo mutima gwe nabbi yandisigadde lubeerye shaytani agisabira Allah agisaasira agisonyiwe naye okuba Allah shaytani yali yajinyigira najigwade mu kusaasira kwe yamanya nti nabbi utagenda kujiviirako lil alamin ate nga shaytani ni mu alamin nabbi kyakusaasirira ebitonde byonna oleme kwerabira omungi atulaba ne shaytani kitonde kya Allah nawadde nti kyajeema shaytani nakyo kitonde wakati mukuba nti kijeema ntegeregese kati Mungu wamalo kinyigira yamanya nti nabbi wagenda kusigala nga musaba kisaasire ate nga ekingizo nabbi kyayina tawanika mikono eri Allah natamwanukula kati Allah yamanya nti ono bw'anansaba nsonyi shaytani njakola ki ate nga naginyigira kati kamuggyemu ekisa ku shaytani era nabbi tayagala shaytani kubanga wa azala minhu hadda shaytani ne bamugyamu omugabo gwa shaytani mutima gwe sallallahu alaihi kiyandi badalo aiwa kyekituufu kiyandi badalowooza kusaasira shaytani Allah tabaraka wa taala nakimukola ki nakimugjamu n'amaziga zamzam nanazaawo bulungi nnyo taddamu okulowooza ku shaytani sallallahu alaihi wasallam mu mbeera eyo kugisabira Allah gisaasire وملآه حكمة ومعاني إيمانية بيامر مجم حظ شيطاني ومقابل الشيطان نجزا وملآه حكمة نبجزا الحكمة wisdom ndoza luzungu lutufu nibajuzaawo kiri beyond wisdom nibajuzaawo ekyo kiri beyond wisdom ntegeregeze wa maaniya imaniya nibajuzaawo n'amakulu ga imaani gonna ag'obukkiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala ntegeregeze tuli ku spiritual touch awo tuli awo thumma khatahu wa bi khatamin nubuwati khatama bwe yamaliriza na operation ye namutunga bulungi nnyo namuzaawo bwe yamala wa bi khatamin nubuwati khatama namuteekako n'empete y'obwannabbi sirweri eyo siri y'obwannabbi nagisaawo era bagiraba ngejjuddeko ennuuru bagirabanga ennuuru bwemu kubonera obwalaganga obwannabbi obweyolefu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayina empeta ey'obwannabbi sallallahu alaihi wasallam ntegerekese wa bi khatamin nubuwati
khatamahu namuteekako n'empeta ey'obwannabbi. ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صباح. نبي صلى الله عليه وسلم nakula nga mujjuvu bulungi n'ebitondo byonna ebirungi wakati mu kuba nti yali akyali mu mbeera yakubeera mwana muto. Biwoma bigwa byokya sibula osandage bulungi awo. Nabi sallallahu alaihi wasallam ebyali awo byali bingi, bamaze omukolako operation n'afuna empeta y'obwannabbi, Allah n'amukuza mu kifaananyi kisinga okubeera ekirungi. Naye bino bimala okuggwa, maama woone yamuyonsa Halimatu Saadiya yatya, era omulyango gusigala gutunyonyola wansi. Sallallahu alaihi wasallam nyina ono n'amukwata n'amuzzaayo wa maama we mu mbeera ey'okutya. Naye tujja binyonyola inshallah ebyaliwo, amaze omuzaayo wa maama we byali bitya na butya. Oba oliawo bwe maama we yamugamba nti awo omwana ogira omuzaayo tewaliwo nsonga, n'addamu era n'abeerako naye akabanga kubeera yali akyamwagala, naye yatya lwa kino kyeraba ntegeregese. Naye inshallah Allah bana batuwadde obudde tujja kwongererezaawo awo wennyini biidhnillahi subhanahu wa ta'ala ewiiki yaffe ejja. Saba Allah omulungi abatukuumire mubeere mu mbeera esinga okweyagaza ebbanga lyonna. Matova Ashirafu bazenya nengo imamu abamutahabbuna fillah ku kitebe ekikulu ekabowa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugedde ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Family yo etegera nabbi, mwana wa tegera nabbi, bamwagala omusembe wasembeza eri baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obwongo bwawe buli mu mutima gye kulimu okwagala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikulu n'ebyo nga wo verses ensolo ayo gyetegeeramu ba celebrity n'abawano mulunanga afa nnyo wano ba celebrity bano abaana abategeera nnyo kusinga bategeera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamogo k'amaanyi, obulwadde bungi nnyo, bubi nnyo, kabenje, tuzikirira tusaana otugwawo nga tuvaamu okuwagala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumwagale, tumusomesa abaana bamutegeere, then tumugobeera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojja kugobeera gw'otegeera era gw'oyagala. Saba Allah obulungi. Ngenze ku office Tawakal Travels kuteekateeka nsonga za hijja, umra, zonna eza buli kika. Jangu Tawakal Travels magoba arcade awo wennyini tuli ku level y'omuzikiti. Saba Allah batuwere obulungi. Tusinkane inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله.